biwulidde bya Kereziya y'omutuukirivu Peetero Vatican nga bivuga abasajja 12 abeebagazza essanduuko erimu ebisigalira bya Benedicto ow'e16 baafulumye basirika. N'embooge teyabugumye enkalala z'abasaaseredooti abaabadde bagenda okuyimba ekitambiro kya mmisa ekimusiibula nazo zaatandise nga muno n'omutambizi omukulu omutukuvu Papa Francis mwe yabadde. Abantu abasoba mu 5,000 be baabadde bajjuzza ekibangirizi kino era nga mmisa eyimbiddwa mu lulimi Lulatini. Misa yonna Papa agiyimbidde mu katebe k'abalema olw'obuvune bw'aludde nga yafuna mu kugulu. Questo incontro di intercessione il Signore va generando la mitezza capace di capire Francis ayogedde nnyo ku Benedicti ng'omusajja atambuzza obulamu bwe mu kkubo lya Kristo eggolokofu nti era kati mugole w'omulokozi eyatuuse dda ku altaali ya Mukama entukuvu. Ayogedde nti ono yalwanyisa nnyo obuseegu obwali bumaamidde Ekereziya w'Omukama naddala abapaatiri abaali bagufudde omugano okukabasanya abaana ab'obulenzi abaaweerezanga mu nsi entukuvu ey'e Vatican. Kyokka nga Benedict kyajja afe bangi ku bantu abaayisibwa mu mbeera eno baavaayo ng'obukulembeze bw'omukulu ono babufujja lulusu ti ne bwe beekubiranga enduulu ye yeesuulirangayo gwa Naggambe eyaleka omukazi n'agenda ku mbaga ng'alwana ekifaananyi kya Kereziya okusigala nga kirungi mu bantu. Nga mmisa enaatera okukomekkerezebwa, Francis yeewalirizza okuyimirira waakiri akwate ku ssanduuko eya munywanyiiwe omulundi ogusembayo era kino oluwedde bakagyetikka ne baddamu okugiyingiza basirika. Ekibaddewo olwaleero nga Papa aliko akulemberamu amaziika ga Papa gwe yaddira mu bigere kyasembayo kulabwako mu mwaka gwa 1803 Papa Pius owomusanvu bwe yali ayimba ekitambiro kya mmisa eya Papa Pius ow'omukaaga gwe yali addidde mu bigere. Kino kyali bwe kiti kubanga Papa Pius ow'omukaaga yafa mwaka gwa 1799 mu katundu akayitibwa Valence aka Bufalansa gye yali asibiddwa omukulembeze wa Bufalansa Nantabwekebera Napoleon Bonaparte. Nga ssanduuko ezziddwa munda ebizeeko bibadde byakyama naye ng'okukubbirako omubiri gwa Benedict guteereddwa mu ssanduuko endala enkole mu kyuma kya zinc olwo ne guzzibwa mu y'olubaawo bakira gy'olaba. Mu kiraamo kye yayagala nnyo aziikibwe mu grottos eziri wansi wa Kereziya ya St. Peters ebisigalira by'abapaapa abaamusooka okuli John ow'e13 ne John Paul II gye byakuumirwanga nga tebinnatwalibwa waggulu wa basirika.